Yaje balisebo. Ono Lutamaguzi MP wa Nakaseke. Ono Lutamaguzi MP wa Nakaseke. Okyaliyo muganage. Sikulinako buzibu bwonna. You should record me. Sikulinako buzibu bwonna. It is the final channels and then said SPV Graphics and of course Afcloud. Up your field ngama ntiteke kusimu obengo sofuna updates ezenjawulo. Gashumba. Juzi nakola story yalaba story yo nga ku update ku bantu abali bagala olumba Gashumba mbu yetonde. Nagudde katambi ne ngamba atate Gashumba gwentya. Lutamaguzi sebakula MP we Nakaseke. Twagudde ku recording nga yegayirira Gashumba agamba sebo sinda kutambala nzojja kubonangira bwerere. Ningamba Lutamaguzi mutitizo okutuuka ku ekyo. Omusajja nga akalakata Museveni ng'ayogerera waggulu naye yeetonze n'asalawo n'agamba ajja nakutwalira ku Gashumba enkoko naye amuyambe weeyambe. Yaje balisebo. Ono Lutamaguzi MP wa Nakaseke. Ono Lutamaguzi MP wa Nakaseke. Okyaliyo muganage. Nkyaliyo naye I'm not happy. Tena akadda kuva mu kyalo mbeera ne program zai ku TV sirinaako gundi yonna era you should record me. Nze sikulinaako gundi yonna sinaba kuwandiikako mbadde mu kyalo ntawaana nina bizibu byange abo abafeere abakulwana entalo abali mu ntalo zaabwe tebanteekamu. I'm a member of parliament. I respect you as I respect all citizens of Uganda. Era sebo bobadde ng'oba okusomyeko ebyo si byange. I'm very surprised okulaba nti no bakoze ekifaananyi kyange okulaba nga bakolako olutalo. Naye weebale nnyo naye nenkubanja okimanyi kampeyini zonna zirimu. Njakuleeterayo enkoko. Tabuta obijjukira nze omanyi nze mba n'ebyama byange. Obijjukira bulungi. Sebo mukama wange. Ekisanja kigenda kuggwako. Nkoze kuba kya bubi. Ndikuleetera enkoko mukama wange. Yesoose kuba kyabubi. Omanyi sometimes kati abantu babeera mu ntalo zaabwe. Oli n'akozesa ekifaananyi kyo. Kakati mbadde nsoma nga nsanga waliwo kimyaka nanka bakayita gomba simanyi gomba waati. Nga bayifaalya nze sinnaba kwogerako mbadde mu kyalo kyewaffe Nakaseke sikulinaako buzibu bwonna. You should record me. Sikulinaako buzibu bwonna. Nze Lutamaguzi Semakula MP wa Nakaseke sawo sikulinaako buzibu bwonna. Simuze gwange okujja okwataakinga abantu era sirina na nsonga lwaki nkukolako ataaka kuba tulina ebizibu bingi nnyo. Abantu beewaffe bafa enjala. Abantu tubanoonyeza kiti awo ngeri yakubeerawo ng'ate nzija nkukolako ataaka. Era sebo mukama wange lwakuba nti simanyi bwe banoonyereza abantu njagala kunoonyereza omuntu eyahakinze Facebook account yange atandise okwekwekamu ng'akulumba sebo. Kale kojja kastori bulungi kaninde gundi obukadde bwange abiri. Ojukira between you and me omanyi kiba kiri era nze kujja okuyitako mu kibuga we ne ngamba muganda wange nga nali mu campaign ze. Enko ate enkoko enzungu ogitegeera kojja. Kale bandabire kale. Eno enamba yo. Esimu yange. Kyekyo kye nagamba nti woolaba taatawo nga wali avuddeyo n'amusimba MP. Obeera ng'oli mugumu osobola ofuluma n'owanga omusajja. Obanga oli mugumu oyinza okutunula eri n'ogamba sikirabye kasita taata tofudde oba oyinza ovaayo ne weegatta ku kwetondera omusajja. Kati Lutamaguzi yakoze ekyo. Karekodi kano omusajja yeetondera ddala ate Gashumba amugamba ate nkyakubanja nakubira campaign ekitegeeza atate Gashumba gwentya gwe simanyi kiki. Lutamaguzi MP atali mu Buganda Caucus. Waliwo ekiwandiiko ekibadde kitambula nti Buganda Caucus mu parliament egenda kuyitawo eyise ekiragiro Gashumba yetonde biki. Waliwo n'ekibaluwa eky'Abanyarwanda Abanyarwanda bedistancinga okuva ku Gashumba bagamba eyo si nkola yaffe Abanyarwanda era Gashumba yetonde. Naye omusajja olaba MP betulowooza nti oyo Lutamaguzi katuli tutuuse kuwulira munyagwanga naye ali mu layini eno eyeetonda. Buli omu atidda omusajja kiki? Omusajja ayogera mazima.
oba batya engeri gye yasosebuddemu kitaabwe. Naye tujja bibawa. It is the final channel, Zaria SPV Graphics and of course Afcloud, app yaffe gye ngamba nti giteeke ku ssimu obe ng'osobola ofuna updates zino zonna okuva no ku final channel. For now, we out.